Yes, olunaku lweggulo twakutuusizaako story ng'eno yabadde ekwata ku mwana muwala Juliana Kanyomozi ng'ono yakubyewo ezzadde okujjukizaamu katono. Juliana Kanyomozi muyimbi Munnayuganda era ng'ono akuyimbidde obuyimba obuwerako nga muno mwe muli obuyimba nga Kibaluma ne Bw'olikola otya, Kalibattanya n'obulala bungi nnyo. Juliana Kanyomozi amawulire gano ag'essanyu yagatuusizaako olunaku lw'eggulo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Instagram, Facebook ne Twitter era nga yategeezezza nti yazadde omwana wa bulenzi era nga yatuumiddwa erinnya Taj. Wabula ekibuuzo ekibadde ku mimwa gy'abantu abasinga kibadde nti ani taata w'omwana ono? Ani yazadde mu Juliana Kanyomozi omwana? Well, essaawa eno tugobye n'amawulire era nga twakoze okunoonyereza kwaffe ne tuzuula ani taata w'omwana ono. Wabula nga tetunagenda mu ekyo, njagala osooka ojjukire nti Juliana Kanyomozi yalina omwana w'obulenzi gwe yasooka okuzaala, wabula nga ekyennaku omwana ono yamufaako emabegako. Omwana ono yali amanyiddwa nga Caron Kabugo, yafiira ku myaka egyali emito ennyo era nga kino kyakuba Juliana Kanyomozi encukwe ey'amaanyi. Kati omwami ono gw'olaba ku screen essaawa eno ye mwami wa Juliana Kanyomozi gwe twazudde nti ye yamuzaddemu omwana ono. Omukulu ono musawo era nga ayitibwa Dr. Happy Moses. Bino bye twakamumanyaako bigamba nti omusajja ono abadde single father era nga abadde alinayo omwana ow'obuwala. Okusinziira ku posts ze zazaakola emabega awo nga bwe muziraba awo, kiraga nti abadde ne relationship ne Juliana Kanyomozi era nga yalaze essanyu ly'amaanyi Juliana Kanyomozi we yasumulukuse n'amukubirawo omwana omulenzi. Yes, weekuumire ku Wiki TV, ebyokya bikyajja. Nsigadde ndi Wiki, ate naba kusubscribinga. Click the subscribe button oleme kusubwa ku mboozi ze tukutuusaako.